Mu myaka 5 mu ebiri ng'ennyumba enkulu ya Katikkiro emanyiddwa nga Butikkiro tekozesebwa kamala byonna. Olwaleero Katikkiro Charles Peter Mayiga azzeemu okukozesa ennyumba eno. Katikkiro ayingira Butikkiro nga werekerwako Nnaalinnya ng'ono yatwalira Kabaka amawulire nti Katikkiro atuusizza Ddamula era Nnaalinnya Sala Kagere olwaleero yakulembeddemu omukolo guno. Mu bubaka bwe Nnaalinnya Sala Kagere asabye abantu ba Kabaka okunyweza obumu nga beene bwazza atulambika wakati mu kukolaganira wamu okusobola okuwangula ensi enejjudde okuvuganya. Kubanga obumu ge maanyi, awatali kukolagana na kwegatta kisobola kubeerawo nkulaakulana ya nnamaddala. Ensi gye tulimu kati yakuvuganya buli bamu gye bali beefunyiridde kwejja mu mbeera mbi. Tusaanye tugire ku bannaffe abalala abakolera awamu era ne baganyulwa mu kwegatta. Mu ngeri y'emu asabye bazzukulu ba Nnambi okuwagira emirimu gyonna egikolebwa baganda baabwe. Abaganda tuzibuke amaaso, buli muganda akwate ku muganda munne bw'abaako ke yeekoledde mwagire, tomulemesa, tomukotoggera, tomubba kumusuula, wabula muyigireko ate okolina okusingawo. Mwembe mugaziwe, muteekewo emirimu abantu baffe basobola okufuna ku kasente. Muganda mundu bw'aba ne kyettunzi kyaleese ku katale ky'oba ogula, bwegaba amata ga Jesse Busunju gwe gulaago. Nnaalinnya Sala Kagere agenze maaso nategeeza abantu ba Kabaka okunyweza omwoyo gwa Buganda ogutafa nga bayita mu kukola ebyo ebitwala Buganda mu maaso. Nga nti Abaganda twetaaga solidarity okutwala ensi yaffe mu maaso. Kubanga obusobozi tubulina n'obukugu tubulina, ekitubulamu kwe kwegatta n'okwekiririzaamu. Twekenga kuleka balala bo bayitewo nga ffe tukola amansonyinsonyi aye banaagamba batya baani. Butikkiro yatandika okuzimbibwa ku mulembe gwa Katikkiro Apollo Kaggwa n'emalirizibwa mu mwaka gwa 1929 nga Katikkiro Martin Luther Nsibirwa ye Katikkiro eyasooka okugikozesa. Bakatikkiro ba Buganda bonna abaddirira bali basula mu mbuga eno okutuusa mu 1966 gavumenti ya Kawenkene Apollo Milton Obote bwe yalumba olubiri ng'Oweekitiibwa Joash Mayanja Nkanji ye yali Katikkiro mu biseera ebyo, era mu kwogera kwe Katikkiro Charles Peter Mayiga amwebazizza olw'okusobola okuddusa Ddamula. Butikkiro eno yatuddizibwa mu 1993 wamu n'olubiri olwo ne Bulange ne mayiro 305 n'ebintu ebirala. Kyokka gavumenti yali egifudde eddoonyerezo ku bulwadde bwa mukenenya. Mu bbanga eryo lyonna tubadde tunyigiriza gavumenti esengule eddoonyerezo lyayo okutuukira ddala wano mu 2015 lwe baasenguse sebo mwebale kusenguka Oweekitiibwa Vice President. Katikkiro agambye nti kyassanyu Obwakabaka okuddamu okukozesa Butikkiro, bw'atyo n'asaba Nnaalinnya amutuusiza obubaka bwe eri Ssaabasajja obubadde bujjudde okusiima n'okuweera nga bw'agenda okwongera amaanyi mu buweereza. Ate y'omumyuka w'omukulembeze w'eggwanga Edward Kiwanuka Ssekandi yeebazizza Ssaabasajja Kabaka olw'obukulembeze obulungi obujjudde enkulaakulana. Omulimu gwa Buganda okutambula nga teguli mu reverse gear n'ebbanga lyonna nga tugenda mu maaso. Kuba nsubira nti waaliwo abamu abeekyebuuza nti ate ki naye tewakyali kwebuuza. Tumanyi nti ekintu kino ekya Jubiri ya Ssaabasajja Kabaka emyaka 25 egwanidde era waliwo bingi ebifuniddwa. Ssenkulu wa Namulondo Investments ekitongole kya Ssaabasajja Kabaka ekizimbi nga bano be bakulembeddemu omulimu gw'okugizza obuggya, omukungu Lilian Center Mukaddu agambye nti omulimu guno tegubadde mwangu. Omukolo guno gwetabiddwako abantu bangi okuva mu lulyo olulangira, abaweereza b'Obwakabaka ab'enjawulo ssaako ne bannaddiini, era nga guno gwe gumu ku mikolo egiri mu kujaguza amatikkira Jubileewo. Aniwol Katamba, BBS Telefayina, ageesigika.